Oli kuwanda boyuji atego amawulire genkuletedde olunaku olwaleero gakaabya amaziga Namwandu wa kakoza azirise lwa social media pressure na kumusibako misango gyakutta baawe nabyo mbikuletedde ateddwa olutalo makati ga Don Asia ne Arthur Kaima tebinaggwa nabyo mbikuletedde full figure abiyingiddemu tobisubwa wamu ne Muna 256 akiguddeko nabyo mbikuletedde nga tetuneyongerayo mbadde nkusaba ompere video no ka like nawe atana subscribing tukusaba o subscribing nga tutunelabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombere edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eriawo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga nabo osobola okubakubirako ku namba yaabwe eriawo wansi katwengereyo n'amawulire gaffe. Full figure avuddeyo n'atabukira eyali mukwano gwe Don Asia ku nsonga za Arthur Kaima nga mwena we mukimanyi nti ye full figure fanwa Arthur Kaima ye avuddeyo n'awa Don Asia level n'amugamba nti Arthur Kaima gwe yeesibako gwasibayogerera amafuukule amusinga ebintu bingi era sigenda byogerera nnyo bino nawe kambikuwe obyewulirireko nga ye full figure abyogera tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Life muve mu fake life please people muve mu fake life mulekera okole bambo socialite ndaba bino bwana ku TikTok ndaba kino kiwale kyakomawo kino namwe no kyabavumye nalabya afuma faida nakazi bakuchaza ku TV kyangu ali kukaima gwovuma abantu ba streamize nga bala bakaima emiyone people gwa anyo yo kinere kyakuvuma kyawangamba wakora we kisonyiwa nawe ali agala kukisiba kino kye badi potinga munange ono gwabadde naye juice yes gwo mukazi yani Don Asia doni wawa ebyo bigamanye mamugajja wali kimwite baddo kadi yavumya ate gondi mbu faida simanyi TV simanyi TV kyakwa simanyi TV zipaka mbaji singa amanyi simanyi ngomanyi program ya Farida nakazibwe ye mko most watched program yes ate sina mu Uganda moka kati ye yabadde agamba mbu Kaima yataza tulako Kaima fala nnyo era bajon mukwano kandeze bigambo ufaaki nensi muwala gwe owumuloba kati manyi mukwano gwo na yawulo okuba mukwano gwange wenkumitingo bera mukwano gwange kati mwonna ate nakula mwami nti ne munyumya sigu musebiri nedda mukwano gwali omulundi gumwatera sigu nga ndaba oli mukaka munyo akunyonyola bemugamba yali kalekera ovuma eno Uganda si Saudi Arabia jabaddemu kwani Saudi Arabia amulema nabatika muti kati obuzibu bwayina ne Kaima buli ki Kaima yo wamaanyi asinga TV akola ebibi oli yaba muyisa agende naye akola ebibi program enakazibu enjagalo ginyonyola bulungi abantu nogituulako obutuuzi obagigendako waliwo n'abasasi abantu nga babeeraawo nga baagala okugenda oli najja ne ssente ne bamwasibya ssente waliwo yampako $500 Faida mukyazi n'azigaana yes nga tali supposed kukola ki kati gwe nnyo beyeereega program ya Faida gyoyogerako laka togimanyi era njagadde kino kisooka subscribe ko bajja kulaba so mulekeraawo Kaima sosola kyasanyusa abantu abantu amagalako just fact Kaima yafuna following nga tamaliza kulumba muntu abakumuvumba kola ki yavaayo nafuna following ye yeyogerera simanyi omuwumbo gw'omugambo simanyi kalina ebintu byako bekakola just nga kakuwa kakujjako stress n'oseka nekogera ebintu nekakusasabasata just for like that naye kati gwokatakinga abwe yerusa oli munaku oba munaku muleke Kaima simuwegamba omunaku tebamudipotinze yazze buzi ali sponsored alina kati yagenze Kenya ku contract gwakasayininga mmeka yagenze Kenya kola osaga ne Uganda bulemwa so njagada kisaawo nti abantu bafe kubibakwatako mulekeraawo okulingiza obulamu bw'abantu nga muli ku omukazi ali mukunyola kwa kitaawe mukunyola kwa bbaawe mumuvumo mufiirako mumulangira ebigambo mwefudde bamutegeere nnyo n'abagala mumutegeerera please people mufunenga we mukoma abantu bamubaleke kati ekinnuma ku mukazi w'ennyonyi mu byonna ekinnuma kwe kukwata ensonga n'aniikiina ssemateeka w'eggwanga oba kiyite article 17 egamba nti buli muntu fulujeno gogolingawo article 17 jeniko akawayi
naye fulufiga ebintu obimaze n'obitegeera obimanyi bulungi ate nali sizanyiddi bako mumaganya okuntegerera munsibako oluzungu munsibako embeera gye mwagala mweta mumulina obuzibu munfoosinga okufuuka omuzungu munfoosinga kyesirize. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye wetwogerera essaawa zino Namwandu wa Kakoza ye embeera gy'alimu si nnungi era nga kigambibwa ye azirise era n'atwalibwa mu ddwaliro olw'ensonga nti ye tasobodde kusobola bintu bantu bye bamwogerako ku social media mbu ye yali mu lukwe olw'okutta bbaawe kubanga mukazi wattu ye bambi ennaku gy'alimu era nga mwena bwe mukimanyi nti ye yali yakasooka okufiirwa taata we wayitawo ebbanga ttono n'omwami we Mr. Kakoza n'afa kati ye bineeno ye bambi bimususseeko era tasobodde kigumiikiriza naye katumusabire omukama yonna gy'ali amusuuse. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Muna 256 wetwogerera ensonga ze nazo si nnungi oluvannyuma lw'okukola kano ka vidiyo k'omugenzi General Elitumwine bantu bangi bo bavuddeyo ne bamutabukira ku zino ensonga era sigenda zoogerera nnyo naawe kambikuwe obyewulirireko. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Never nanga abantu musobera. Ono mwana ngezeko mu account ye. Ne mulaba nga ali ku mawanga either ali oba mu nsi I don't know but okusinzira ku uniform gyayambadde ayinza okuba nga ali mu nsi y'omuwarabu. Banange sente y'omuwarabu nga teriika. Ekisooka ensi eyo kya sente zokka ntono teziwera kutiwegomeko kubeerako mu nsi yo. Kiki ekyakutwala mu buwarabu okunoonya sente nga ensi yo gyagala nnyo? Ffenna twegomba okubeerako mu nsi zaffe. Uganda yaffe ennungi erina climate ennungi naye n'obeera mu ogwo omusana gw'eddungu n'obeera mu butiti obwa Europe. Uganda yaffe nga nsi nnungi nnyo lwaki ffe tetubeera mu nsi yaffe otuba nga tugyagala nnyo gwe kiki ekyokujjayo ogendeyo gy'oli mu mawanga okutawanka oba ddala ensi yo gyagala nnyo okutuuka okunvuma mukwano woonozuukuka n'omanya nti gavumenti z'ensi endala zifa ku bantu baazo ojja okuddamu amagezi naawe omanye ki ekiri mu nsi yo. Ikonomi efuuse ikonomi ebintu byekanamye esente teziwera esente yaffe ye yagwa ebbeeyi tewera omunnyo gugula buwanana akawunga kagula buwanana ffe abatalina mirimu kwegamba n'ogamba ffe gavumenti yaffe ddala kiki nnyo. Omuwi w'omusolo sente nnyingi nnyo zibasoloza ku omuntu awo omusolo sente nnyingi nnyo zetusasula abantu zebasasula ayina ddala mwe bakadaama bannange mufuna omusolo gwe babajjako mungi nnyo naye n'olwala nga n'eddagala mu malwaliro teririiyo. Enguudo zonna ne zifaanana bubi nnyo accident ne zifuuka accidenti ewaffe tewagwa bubenje. Enguudo ntono nnyo zonna nfunda zonna zijjudde ebiki tezifananika malwaliro teri malagala n'olwala n'osimba ddala n'ogenda mu ddwaliro talina sente tebamukolako eddwaliro lya gavumenti. Sincerely speaking enguzi n'efuuka enguzi otuuka wali ku kisaawe ofunye ka visa ko oyise mu buzibu okukafuna ogenda tugeze ogenda Dubai otuuka wali